Omulimisa waffe Bashir Mayiga yatulaga bulungi omuntu kyalina okukola okufuna endokwa nnungi eneesobola okumukolera ensimbi mu makungula. Kakati nno n'olunaku olwaleero tugenda kulaga ng'endokwa eno evudde mu mmere zo okutwalibwa mu nnimiro w'erina okukulira. Omulimisa waffe Mayiga atulaga ky'olina okukola okusimba endokwa yo obulungi mu kinnya ekisaanidde na buli kirina okukolebwa okulaba ng'omulimu guno gutambula bulungi. Mayiga annyonnyola nti omuntu alina okusima ekinnya kya fuuti emu obuwanvu n'obugazi bwa fuuti emu. Kakati ennimiro mwe tuba tugenda okusimba akatunda kaffe ebeera bw'eti, naye bwe tufuuyirawo eddagala erikaza omuddo kitegeeza nti awo tuba tuli baddembe okusimba akatunda. Bwe tuba tusima ebinnya, tusima ekinnya tusima fuuti emu, then ne tukola n'obugazi bwa fuuti emu. Wano okwata endokwa y'akatunda kano wabula ng'olina okukakasa nti kalamu bulungi ate nga kasobola okweriisa singa kabeera kasimbiddwa. Wano kaggyibwa mu kaveera olwo ne kasobola okwetaayo obulungi mu ttaka. Bwe kaba nga kapaakinge akaveera tukaggyako, ekinnya kyaffe tumaze okukisima ne tuba nga tukateekamu bulungi mu fuuti emu gye twapimye. Naye bw'oba osimba akatunda kano ettaka tetusukka wano ettaka we liba likoma, tuba tukakomya. Oluvannyuma lw'ebbanga ly'ennaku 7 akatunda kano kabeera kamaze okuloka obulungi era wano kaggyibwamu olulimi okusobola okugaziyiza okutambula nga kaddabuzi waggulu wabula kasobola okuleeta amatabi agawera nga waakiri 3. Tukola obugazi bwa fuuti emu tutemerako okusobozesa emirandira gino okuba nti bwe gitambula kafuna bulungi amazzi. Wano kaweebwa omwaganya era ne wasibwawo n'ebigimusa okusobola okukula obulungi. Bashir agamba nti olina okwegendereza ennyo ekika ky'ebigimusa era weewale nnyo ebintu ng'obusa, kalimbwe ne nakavundira olw'ensonga nti bino bireeta obuwuka ate obuli emirandira gy'akatunda kano olwo ne kalema okuwangaala. Ebigimusa ebyo bye bisinga okulwaza ennimiro zaffe. Olaba nga akatunda kamalawo ebbanga ttono ne bulwala mu butokwa n'ebirwadde ebirala kubanga ekigimusa ekyo kye kireeta obuwuka ne butandika ate okulya n'emirandira gino, then ate akatunda ne kaba nga kakala mangu ne kufunamu otokwa. Kakati tukozesa ekigimusa kino ekizungu kiyamba akatunda kano okuba nti kawangaala ne kamalawo ebbanga ddene kubanga sizoni yaako kano akatunda ka UPF osobola okanogera omwaka gumu n'ekitundu ng'onoga buli wiiki. Kati bubeera buvunaanyizibwa bwo okubwaguliza akatunda kano naye mu bwegendereza obw'ekitalo ennyo nga tojjaako amatabi agamu olwo n'olyoka osigaza waakiri amatabi nga 3. Singa kaleeta ettabi limu ng'omaze okukalaawa, kuba kino kye tukoze bakiyita kalaawa, singa kaleeta ettabi limu bwe likula bwe liti naye tuddamu ne tuliraawa ne bisobola ddyo ate okutuwa amatabi amalala. Kati ate singa kaleeta amatabi 2 awo galeka n'otambula naago. Wabula bwe kaleeta amatabi agasukka mu 3 agasigadde tulondako amatabi 3 agasinga obulungi, agasigadde ne tuba nga tugaggyako aga amatabi ge tutambuza paka waggulu. Gano amatabi bwe gaba gava wansi bekaweza omwezi gumu n'ekitundu gatandika okuba nti nagaate buli kateeka ekikoola kateekawo ettabi ne kateekawo n'akatunda. Kati tujjamu ettabi ne tulekawo ekikoola n'akatunda. Eddagala erisinga likuyambako okutta obuwuka obuyinza okulumba akatunda mu ngeri ez'enjawulo. Omulundi gwaffe ogunaddako ku lunaku olwokuna ssabbiiti ejja tugenda kulaga engeri gy'osengekamu ebikolo by'obutunda buno mu nnimiro mu buwanvu n'obugazi ko n'omugaso oguli mu kuwa akatunda amabanga agamala. Mpozi era kinajjukira nti Bashir ono yasiimwa Ssaabasajja Kabaka ssabbiiti ewedde n'afuna ekirabo ky'omulimi eyasinga mu Buganda. Yasiima olw'engeri gy'ayambyemu abatuuze b'e Kalungu okuyiga okulima okatunda ko n'okulwanyisa obwavu.